nze gwe mulaba wano banzinako olwa Kenzo tegere na ne omusajja gwe saagala namwagala because of Kenzo recording nze ngene tunulya Juni yanga yerimba bwati nentunula bwenne ngano mwana ati asoma katabo ka Jamisi Kigunda okulimba si kubi neka sota niko kukiriza mu bibimbo byo obafuuse babula yekugwe kanyinyi omuntu biko affectinga weka munange era wadda mu lyali taweka ngo lyali weka ngotani kugamna sogera na geno zisanga na ku president Museveni million ensambu tani ya zimpadi bikuluma bwamu chovala manze chini pa confidence mu bulamu bange ko kubera mu reality Bible yagamba nti obada kumazima nawo gasigala kwa ogu obada mwanguzo kushira bonna emilioni z'abantu Bible yagamba nti babira babasaka nabena wanga wakati mubbo tachinnetagisa kwa na milioni z'abantu tachinnetagisa kupulitania na kulimba I never fake my life kubanga binkosa omu binkosa nzenzeka the end of the day ne yali mpatanga mamunanga abana babagaga ababya ne bajeno abakubira gundi ababakola bati don't fake your life kigenda kosagwe nze ndabye kaba wala banji mutemanyi wakisi mikono jaba wala abawala banji batambula mu fake life nalabye ko wano muwala kambagezo muwala gwe nalabye wano ngagamba mbwali ku Javas bazamu tamasimanye yawa kati nze breakfast lunaku njira ku Javas dumuna muwali in fact wensanga neseka kiti kati sicha mubuza namukowa nsanga oseka kati gwenjagala nnyo seka cheyune mwagala nnyo musajja ayogeza dembe nsanga wo nnyo seka umulalo no mweru yani enako zo yalumbani yalumba abasamu ngabasabidde emengo kubanga wendia ne wogenda unina abansavinga sigenda bogera manya kubanga ata emere yawo nje kakasa tosobola tonacho yinza kunkola ne mbogera amanya wendia so yavule nagamba ali ku Javas simanyi Javas simanyi biki batu sa ku Javas ngamanyi ne weri yali ali nyenawo okulimba sikubi ne kastokiriza mu birimbo byo oba fuuse babula yekuga kanyinyi omuntu don't fake your life abantu muni mu dinayo waita promoter gakata mugulunga toli promoter wakomade okubera promoter obaninga Kenzo kumwe nakulika asobola ogula Edilisa Musuza togeza direct wakomade okutegeka Kenzo mu Uganda muli muntu abantu bameka basotekeka Kenzo ne festival ya Kenzo je mwafunira ko sente pya nenkadde mukimanyi bulungi nti jeno yabawa billion 8 billion obumbi festival Kenzo yaraje tegekede ne mukazi wonya motoro nganya mtoto mumumanyi yali tegekede festival ye gwe wajira mu bujji sagala kwogera ko kuboni mukwano gwange atotegera mu ebintu ebyo byaba promoter bimanyi bulungi mwabipanga ne Kasarine kusasira bupanzi obupanzi nemuka batumbe jeno kayanja nabito mnagamba ngabinza okuza baka fine aga tukwataga ne mukwataga ne meja rubawa nze nembidde bali zoma yinte nyo kulimba bya kasa yatani kusasa kasa yatani kebintu ebyo mbu baba promoter bafidwa sente simanyi tubadde mu ngamutula mu kalenda awo ne mubukire ebintu ebyo omusajja naba wa sente ne mufuka ekizo omusajja naba wa sente ne mujina mukuliatinga ba 50 ne mbatwala omusajja naba wa sente ne mudane mukuliatinga babasiko banabana bakwabana bakwachi omusajja naba wa sente ne mumulumba ne muvuga speed mugenda kola concert omusajja naba wa sente ndwachi nkyogera sente yo jofujja kusale musalenga ya bulimba toyina kyogenda kujikana ebintu bye mulimba limba muze jeno sale musale tekyandi badde kibi mulime mufunye sente lwaki omusajja mumufukira kizibu lwaki omusajja mumufukira problem nga namazima mugamanyi okunganyiza emizina gye machinde jonna nebikumpulira obise promoter can you imagine I used to those are promoters promoter yani who's the promoter njaga tutogere fenna who's promoter ye muntu nga Jeff Chiwa akwata shiba ku ice cream namujja ku 0 paka promoter ye muntu akwata nga Jeff Chiwa akwata Nandolave era Nandolave singa sikumanyira bebe kulu singa akyali ku chat oyo go baita promoter nga bolaba manager Loja bwe yakwata shiba bwe yakwata Spice those are promoters nga Kati Musa bwe mula bwe yakwata Diamond Production nga baja mu Eagles nga aita sente ze
own money. Those are the promoters. Mugwanga Uganda. Twaka tunemba promoter baba banji nyo bali batano. Mumuli batagesi bambalese. Ate batagesi abata innocent. Mulekerawo okupininga omusajja. That is impunity. Impunity. That is impunity. Intimidation. Intimidating. Intimidating the person. General Otema, son of an elephant. Son of an elephant, General Otema, please. Please, please, please. Afande Nkojo. Afande Nkojo. Your first job to defend General Saleh Musale. That is the first one. To defend General Saleh Musale to bwabanga asobola okutisibwa okutuka ku extent yeyo. That is intimidating. Actual intimidation. Temusobola ku intimidating omuntu mu makage ewuwe. Home. Family home. Saleh Musale tali mu office ya government. Tebade mu barracks. Tebade wakawe. Saleh Musale kumwe nani gwe yalagira ategeke ebivulu. General Saleh Musale ni gwe yatuma okutegeka ekivulu. General Saleh Musale kumwe nani gwe ayita okuva ewuwe. General Saleh Musale kumwe nani gwe yalumbye ewuwe. General Saleh Musale kumwe nani gwe yalagira amukolera omulimu. Mugogere. Muda wana mu pretendinga. Mwakute muganda wa Beni mumanyi. Era na mugambi mwamwadde mitwale jina kuba musajja engwala. Bwe yamaze okujimukuba ne mandi mufunye teke batwale gulu. Temwakomaawo. Luli mwakwata omusajja oli atimbe bipande. Ne mumugamba yeyambula obusolo budde mu bbanga yeyoche. Bwe yeyambula obusolo natamba paka wali mwamu emitwalaga. Bajjo. Ne muganda mutusatisa nabo wa sente. Saleh Musale yakabawa bilioni. Yajjayo ebitabo nga yagana kaba maziga. Bilioni ze yakabawa. Billion and billions money. Omusajja tuko kuyimira mu public. General Saleh Musale wayimirira mu public nayogera ekigambo nti I'm so tired. Ba promoter mbakoyi. Lwaki temufune emirimu ne mukola? Lwaki sente z'omusajja zabwate mukola ko capital ne mufune byokola? Muli matira ddi, muli kutaddi. Saleh Musale ne wali bawabula mubwe. Akakola mu gutemu genda kukuta basajja mu. Bamba musobola okufojinga agamenkwa agawe mmene kwa agampe ne mugatwala nga ba promoter. Aba promoter abo. Tudde muli ayite ne utwatogede kwa promoter. Bawera we 10 nga mwabadde. Lwaki mu faking life okutuka kwecho? Ne tuko musajja ku intimidatinga. Those are trespass. Mwagala kuwunzika nga musa Saleh Musale. Mwina kye mwamuwola. Saleh Musale abayita atya. Saleh Musale mumukolera mulimu ki? Ali mu operation wale security muli nani biroje muli mamu? Yabatuma kulima. Yaba watu wakita. Mwagala gamanti abategese bivuluma musinga mu gwanga lyonna. Wana abasubuza bagasa gwanga bawana omusolo bafuna okusomozebwa. Emali yawe bera wona etuka ne magikwata. Emali bera wali container ne bazikwata. Abasubuza bagasa gwanga. Abawe emisolo. Promota muwa musolo ki? Bamba manyite bivuli basala lwaki mdamu nembitegeka. Bamba temukola kintu kino intentionally. No gante bivuli kusa no tekaliri pazo. No dai wa Saleh Musale. No gante bivuli kusa no tekole mwana we soga. No dai wa Saleh Musale. Ya kutuma obitegeke. Please. Banange humanity. Mubulamu muganda abaganda bagamba nti olumanyi. Olumanyi lukwasemba ya muganzi omanyo. Akamanyiro kaza lobutatya. Akamanyiro kamekaza dobutatya. Mugenda kweninga pobi. Omusajja nga tuzze mazima temunache mu mubanja. N'abayimbi okutandika okola nako okuzukuka. Lwa sente ze bali bawadde empya n'enkadde. Mwakwata sente za e-concert wa ne mama mali mwali ya sente 7 trillion. Omusajja ateka mu e-concert. Mwaita y'abayimbi mwayimbisa ka milioni usasira apalaso ne mutandika okweta obuyimbi bwe mwabujjawa ne muzikuba ku mutwe. Jono mwamuteka mu trouble kati jalimu. Eyabayimbi beggulu okumufuka ekizibu. Abayimbi abayo mu West bonna batabuka. Ne bayimuka ne bekola mu embeera atera mwave no Kampala ogenda kulyatinga kintu ekyegulu. Kubana omwana tumiza sound yarabe yane Kenzo. Kati jena ali mukatuka abayimbi beggulu. Jeno Otema
Jeno Otema njagala okugamba ebigambo bino ekifo kye bangale wakizimbira eyo that is retirement place eyabana bona abazukuru actually in is a retirement place abantu abaze mu kifo kye ne bakola mu effujjo tebasobola kulya mmere yamu tebasobola kusula kwa actually in lwaki baze ku kifo kye bokyonone nze najja kwa actually in nensaba kawunga n'engege naye nesenku gwe batwalina niyo mulala nibasamye ne emitwalo 10 kwa actually in kwabo mwabadde tewala sobola kugula mmere wadde okusaba olunaku n'olwo nze mwampo mukisansulirenga obwerere bwenzi ggulu lwaki sijjawo because I respect your place because I respect you that's why sigenda kwa actually in mpawe ekitiibwa kyawo that is your retirement place abantu abatalina wadde akatasaketaka baze bono ekifo kyo baze bakolere effujjo mu kifo kyo lwaki tebashowinga tewala ali waggulu w'amateeka abantu lwaki temubashowinga abantu abali mu kutisatisa genocide musale okumwate that is impunity intimidation lwaki temubawabira lwaki temubashowinga bogere genocide musale kyebatuma kyebamubanja weyalagira okutegeka ebivulu nesente zeyababa bazimudize kubanga wetuda mu mazima sale musale yababanja omuntu bwaba kusembeza olumanyimanyi byebinoka tebyekwesa za junior nezawedde bwofuna chance notuka ku muntu funa w'omukoma zanezawedde tulibwa tumwanako mupataye ninawe enkoma omuntu ninawe mukoma nze munda bane aje tiwuze na myalo ninawe mukoma nina abakulu bonna mu ggwanga buli office ninawe enkoma toyitirawo tetuganya omuntu omumanyi please funa w'omukoma tosukka mumala kwekona toyitirira omusajja oza omuvumi evumi abasajja balina abaana n'abakazi lwekyo mukakingisa mwana wa genocide musale ddala bwati gwalinamu abaana aba afumba ewuwe mwana we gwajja mu kyenda kye abo abasajja balina abaana bali ku TikTok ovuma kitaawe ogenze mu maka gaabwe obasanze waabwe naye bakutema babadde beetaasa ne bakutema ne mugenda mu kooti ne bakukuba ne bakutta wabalumbye waabwe ovuga temotoka kuva Kampala paka Gulu olumba abantu wakawa ewakawaabwe that is genocide musale's place maka ga genocide musale singa bade office ya government na yago maka ga genocide musale own place family place lwaki mumulumbe wakawa kumutisatisa mwamu wachi kye mumubanja muri musima kodi genocide musale weta katinaba bobola mutemusobola kumusima lwaki mwagala kumusajja mwetere sky ne place mumubanja je kitufu muri sima ki muri matiadi Kenzo mukuta muvumye evumye ayambala opale wachi simanyi bichi Kenzo mutufu ensizo na zina copyright law Kenzo yalwana copyright law kama bene bana bakafero singa bagaganga copyright law ekola singa bana babasude singa tebaya nanga copyright law ekola kama bene bana bakasozi kyekirwanya Kenzo kino aba umudde music we abana be basigale nze nabako filomido wano bali bulaye mu America so bazikola bagadde bali mu kukiringa tebakola bali akusendeza abwe bali akusendeza wenyimba ze bayimba copyright law abayimbi ba wano tebalwanira ngako kintu kyala tebabagamba ngako mutu wano kwanga twagira government eri mu buyinza balwanira copyright law byabo be bakolera omuyimbi okola oluyimba lufulume mu lumanye nti oluyimba luluno temumanyi be bayitamu tomanyi kyateekamu kyenkana ki tomanyi kyayitamu Daniel, thank you so much. Tomanyi muyimbi atekamu kyenkana ki tomanyi muyimbi abana kyenkana kinga Kenzo okubanga abeera bwati temanyi Kenzo kyayitamu mubuzenze nze gwe mulaba wano banzinako olwa Kenzo tegere na ne omusajja gwe saagala namwagala because of Kenzo alikodinge yali mugagga nnyo nakatanja gala wali yampane masomero nagagana
menyo nswana mwogera ubeera njagala nzati mpoma nina ebitugatta ebyenjawulo bwe mutalimanya fe tulina ebyama byaffe ebyekusifu nze ne honorable Kyagulanyi ne Muzese Nambi yaffe amanyi essawa ya leero togenda kunsagana Kyagulanyi naye kenyini okwogerako nange tujja kwogera mu nkukutu twogera ku WhatsApp esimu evugira ku WhatsApp tujja kuliko kakati mwalabe honorable Lutaya fe Jeff Lutaya yatukuziza tukudde mikwano gye tuli baana mwalabe nga Irene anjogerako nti bampita ne ku mukolo nti ogenda bata n'okumpita batikidde omwana gwe nalera nti ogenda yo kubanga ate mujja kumuvuma mujja kumulowoza nti furufiga ate ne Lutaya kwegamba nti politics awagudde abantu politics asiza obukyayi nga n'omuntu gw'oyagala kati Same mulwadde aga Katonda ali mu ggulu Same mulwadde agenda kufa sisobola kuteeka wano kifaananyi kya Same bw'afaanana essaawa yero bwe tuvaayo twogere ku Same bwe tuvaayo tusondere Same ssente era namubulokinga anoonyeza ku simu ndala lwa nsonga ki nti ngenda mufuukira obuzibu eri abanuupu bajja kulaba nga alya bajja kulaba nga naye ali mu bulumi Same avaamu akadomola k'amasira bonna yabikola lwa situlago yali akola komedi we bonna bagamba nayogera ku Same togenda kukikiriza bwe tunamwogerako lwakyali mu balakise bombo talina buyambi bwonna talina buso bannange Same bamwetaze miliyoni eziri mu 2 okutandika sajjala ye Same alumwa nti ali bannange njagala okukubira abantu wano Mulanga ng'aja tiwuziya Namyalo afande Nkojo nkwega yoyogereko ne Genosale tuyambe Same bino bya ddala jajja nalwe yisogo jajja nkimanyi yabanyiza nze Same yanvuma okutwa ku extent nti singa sogera na Same naye kye bayita obulamu bino bye bagambye ba politics oba abadde following otegera kati kyenyogera Chenda binti Gashumba starts campaigning from 7. Natandise. What was Simbud? Nasimbud. Fitwa tandise. Nakugamba abantu balonda for interests. Abavubi batugamba akuwa gowa. Owa beera wo. Natandise. Era sikiriguletenga. At all. Watandise. Natandise. Yo werigwe nonyeza akalulu. Sinonyeza mulala. Sinonyeza mulala. Amanye nakwe. President Kigo wandikira nakuddamu. Munaku mnyazo ka. Oboli yawo nakube simu. Executive order baji implementinzi ekyalina mu buzibu osanga just a fake state minister nosanga ka minister nosanga ka commissioner kalinga ka Katonda ngabone yabafuula kino yani nakuyimiza ko story yakuba simu emirundi ena nga ino mtu gwanonye wanyimiza wanokumpewa you get it amanyaba naku ontegera ne bakuba simu tugeze nawe wazera bidde ne baddamu ne bakuba niyo wanonyeza okunonya minister noga kino kiki nosanga just kara PC ka DPC ka commissioner ka director ka police nga kalinga ka Katonda ngata bonna bali kibali lwono so mukizanyira mu kigwe balina kuweza kunyweza abamu bajja kweweka ku migongo jambuzi nga badduka mu gwanga muno okuzanyira mu mwabali ba kankusese mwenje kitegezo mwabali bafumbise enku kati nga mufumbisa pressure cookers okuzanyira mu tegeza ki obuta taking over nga Yoweri agenze they have to be ready to take over anytime they have to be sober nza basajja babiri Kagame ne Museveni mbatia very sober tibanywa all the time babira batemya bagambo Kagame ekintu kyasinga oku mu lwasuzo obubinga tafunye information intelligence gathering you get it kuba kugambira lwe kabamba he was among the few who were armed with a pistol ontegera ndoza nava mu America nasala amagezi na joining RPF nakyusa strategy yonna bine byokukubamba tukube paka Kigali lumute bijja kusoboka kiyekera 4 years ne bawamba obuyinza a transforming the Kigali Rwanda is a success story Rwanda ne South Sudan iliwe singo bugaga South Sudan iliwe singo okwegomba abantu Rwanda you get it kati abana ba Kagame generation ya Kagame ngeremwa yo gwa bukoze yes kiringanga bana abasajja bambi abaina mu kusente wano abatasoma bana abasajja bo chikuwa batasoma bawerida abana babwe masomero gonna kitawa atasoma nalika empire mwene mukisanyawo emyaka 5 nga byalina byonna tewakyali wano niwe batunda kati kyengezako kulaga kitama batute in the best schools ever mwene bamutyale gaseyo giraninga nakino bwe kiri bana babanene bali badde bakola 24 hours ekitu kinywezeza tutya kubanga obuyinza baga bukwate bunyweze tota bulemere Besije bwe yageza akokuleta demokrasia mu FDC eriwa tamga genda osokogera ku FDC nsogera ku Besije njagala otunulira omusajja Besije eyali muhagakaninga musomesa nga doctor na agenda mu nsiko bamanya mushega yali London School of Economics ngakola masters nadukayo kayihula the same abasajja batinyefuza abasajja bajene mugisha muntu batu mukunde babiralo olwamala okola paper yabwe semba yimakire ne balumba ensiko
nze bwe ntunulira emyaka gy'aba Tumukunde bajimu muhwezi Barwejema n'entuna n'abavubuka ennaku zino nkaaba amaziga nenga kino kiki you get it lwache bali bagezi nnyo leadership waliwo batunyumiza nti waliwo amagye g'obote bwe gakuba NRA mbugaji kuba ne gaji wiping out President Museveni yasangibwa ali Sweden Rwejema namucommunicatingira nti batukubye bubi nnyo President namugamba nti omanyi olutaluganye buli mwana mugamba ddeyo gye yava Rwejema namugamba fata abatalina gye twava bakugamba mbu Rwejema yakuba emmundu okuwamba Kasese eyo Fort Portal ekitabangawo ngwera okumanya Rwejema gy'oleete General Raiso wano Rwejema mu Banyarwanda alinganga Yesu mu Banyarwanda muli Munyarwanda gyali teri Munyarwanda atayagala Rwejema taliyo oyo Fred Rwejema leta na Raiso wano General Raiso abasirikale bonna abali lwa kugamba nti otalo bwabati yali number 1 yali number 2 olutalo yasemba okulwana lwali attack umambuka nabule naku musambu bamanyi yafa ebera sura bigambira kumpe okuno kati abasajja ngabo bajano Salimu Saleba akandya naho bakwate gwanga nga bato mu abaana bamwe mulemera wa ngombere eno ngamuteka teka eyo comfort zone gye muli mwezo SC temuli mu Bwakabaka wano Bwakabaka tubumanyi obwa Buganda obwa Busoga n'obwa Bunyoro Obwakabaka bwamwe buli artificial muyino bumanaging if you don't temubanga ogwe mwekwasa